bali kumwena gye muwangalira kansubire muli bulungi abantu abandaba e Uganda mukama bampera omukisa buli muntu yenna ajoyininga n'abeera memba bakuba kusubscribinga okujoyininga n'abeera memba amanya gammwe gega amanya gammwe beba abantu boolaba abo kugundi ku screen yabo abatambula be bantu like abawayoko kasente ne basiima omulimu gwenkola ne bagamba Masha thank you so much njagala mbeere memba wo oba okitegeera nange mbeere nga nfunamu so buli muntu yenna agenda okubeera memba oba ajoyininga n'abeera student graduate biki owayo €2 €3 €4 we bitu n'ojoyininga awo ku gundi yange awo ku YouTube waneno ku YouTube yange so era nsiimanya abantu waliwo n'omulala yangambe Masha ngenda kukuwa for 10 months mbeere nga nkola ki nga njoyininga nsiima omulimu gwokola so ekyo kimpa amaanyi n'okubeera nga nkola nga investigating oba nga nkola si investigating actually nga nkola research okuba okulanga mbawo ebintu ebituufu kubanga abantu abagezi bangi ate era balaba byenkola so singa mbawo ebintu ebifu omuntu agaana edda Masha olimbyemu so katugenda batwala Australia tugenda ku student visa naye bino ekintu kyenjagala okumanya ennaku zino eno Australia yagabudde Australia sinalabako muntu applyinzeeko mpozinga ebintu bibifu nnyo ne bagaana naye student visa n'ogiraba student visa oyina ebirungi bingi student visa ogenda Uganda n'odda n'okola kibyo tebiringa byakugenda kubulirayo oba okitegedde esaba bubuddamu so student visa nungi leero gye tugenda okukola ki okuba nga twogerako kati kankubulireko ekirungi ekiri ku student visa nti student visa osobola otwala mukyala wo n'abaana bo n'obeera ng'osoma kate n'omukyala wasoma ate ng'ebintu bibatambulira okitegeera so ebintu kyekirungi ekiriko ku student visa so kati ngenda kubalaga gwe kennyini ogambe ngenda wa naye ebiseera ebisinga ojja bawandikira nga ngenda okulaga katono naye kyoba omanya agenda okusoma tulina kubeera nga ate myaka 10 miramba obadde tojoyininga kusoma then out of the blue kanzireyo nsome unless ogenda sooka bawandikira bagambe nafunamu break for this year this and this so mbadde nsaba munzikirize ABC and G kale katugende maaso sagala kubarisa anyway genda ku Google yo oba ku Chrome yo owandikemu study Australia link eri awo mu bio osobola ogikeberako so ojje waneeno kansubire banaye mulaba bulungi ojje waneeno ogundi waneeno waliwo wano obugambo butono yes kati wano waliwo ebigambo ebiriwo abaana abasinga mugamba Masha njagala nasomera ku online I don't know whether mulaba bulungi oba nze atalaba maybe amaaso gange naye kansubire mulaba but I've really zoomed wano wensobola okukoma otherwise bijja kwononeka so osobola okusoma courses bakugamba waneno courses institutions and scholarships ne bakugamba waneno on campus courses in Australia online courses online campus in my home gwayagala okubeera nga osomera e Uganda nga naye biba tebisoboka bisoboka naye nganze mbasikirabamu ekyo sigenda kyogerako ekyokusatu kati gwayagala okusoma online osobola okujja wano n'onyiga ku online onyiga ku online n'oteekamu gundi zoyagala oyagala health and medicine agriculture biki nga bw'obirabaawo byona gwe kyoyagala kyoteekamu then n'oteekamu oyagala gundi ki oyagala grade ki oyagala postgraduate oyagala ki oba okitegedde it depends on the level you want then n'ogamba search ebintu ne bijja oba okitegedde gweyagala okugira online so kati gwe ayagala kati kale katugezeeko bwe tuti tulabe ku gundi ku bintu bibiri kati campus and online naye wa online ndowooza olaba kiki ekigambo online kizze lwakubanga obuzibu obuliwo nti obugambo bweno gundi butono so I don't think ojja kubiraba bulungi so ojja kujja waneeno olabe online biki n'essente naye nina kyeneerabira bagamba waliwo waneeno ekigambo scholarship jangu waneeno okwatewo obagambe scholarship oba okitegedde wonoonyigawo ku scholarship ojja kulaba waneeno ebintu ate nga bakugamba waneeno nti wobanga
o applyinze gwe kennyini ogenda kubawandiikira okole inquiries naye bwe baba bakuacceptinze ne scholarship bagenda kukola kibajja kusalirako oba bajja kugamba sente ezolina okukola kyokusasula zino zoolaba wano eno 39 biki paya zino tozitya oba okitegeera naye bw'oba ofunye scholarship ng'oyiseemu naddala kale zino ensi zaffe nga Uganda tuli bantu banaku bambi so bajja tukwatibwa ekisa bakuweyo ne oba half bursary oba full sponsored bwe bityo so ekyo wookiraba totya but kyogenda okukola ogenda kujja wano eno bwe bati nkiddamu kambaddireyokko katono olaba wano wali course nzuuminze nnyo I think wano wali courses then ogenda kujja wano eno courses ogambe katugambe on campus naddala abantu abagala okukolera ku campus oba okitegedde kubanga abantu abasinga nze kyemmanyi mwagala kugenda Australia naye abaana abali abasobola okukolera online era naawe osobola okikola nkikulaze wookikola naye kati womala okuselectinga online gwenga gwagenda okusomera online womala oselectinga then ogenda kukola nga kino ono kyagenda okukola ow'oku campus katugambye eno campus yiino wano eno bagiyita simanyi Dakine University kale bino nze yabitaddemu nze yeselectingde neselectingde health and medical neselectinga kakuliko nze level nene nyingi kandawe gwe level ki ezisinga kuliko waneno kuliko doctorate MBA biki masters pathway programs biki kuliko bingi kati nze just mbadde njagala kuteeka ku level ya wansi kubanga abantu abasinga ate tebasoma nnyo genda wala kyobola bantadde ku gundi ya wansi kyobola bantadde kati nteeke ku certificate and diploma then tusaachinge we tusaachinga bagenda tuleetera ebintu ebifaanana bwe biti kati batuleetedde waneno are you waiting to make a difference in your community by studying for a diploma of nursing you can make this happen the diploma of nursing biki nga wogiraba bwe bityo kati gwe woba oyagala kweyongerayo jangu wano gambe inquire ogenda ku inquire before even that osobola okujja wano eno n'ogenda kweno university eno gyolaba n'oyongera ogisomako ennyo okitegedde ogiklikingako then nojja wano eno n'ogisomako kubaagala ki they are currently 35,000 student enrolled university 300 courses biki bisomeeko gwe omuntu akola ki andaba oba okitegeera gwe bisomeeko bagenda kugamba entry requirements bajja kugamba the university biki ekyo kye bokola soko bisomeko English score byonna soko bisomeko admission biki byonna oba kitegedde scholarship and funding soko bisomeko gwe omuntu yenna andaba oba kitegeera so such that oleme ku applyinga kintu oba oleme kugenda kuteeka kintu wotamanyi oba kiraba si kintu kirungi so nkimanyi toyagala kusoma but read I'm not going to read each and everything but gwenga gwegira facilities soma ku facilities accommodation there are many kind of accommodation at this good including the range of on campus student accommodation option some off campus long term options gwe bisomeeko options and international student biki across biki this program connects a person with local host family and give them a real experience of Australia culture and life ndowooza mulaba these things actually they are very very good kati kangeze nti oba oyagala kugira like they can connect you with the family nobeera ng'oli mu family osoma like I don't know simanyi oba munfuna bannange wemba munfuna mu commenting awo wansi bannange mbagala nnyo that's why I bring for you this kind of things such that mukola ki mulaba ne bakugamba waneeno resume doctor simanyi biki leerere resume byonna bibyawo those are babikugambe gwe kennyini andaba byesomereko mukwano read it I don't want to make this video very long temugenda gimalayo mwebamanyi temugenda gimalayo naye obanga togimazeeyo simanyi nti ogenda tegeera kyenkugamba anyway kyenjagala okulagako ekirala kankikulageko wano katono genda wano ku inquiry ngomaze okusoma wali eri genda wano ku inquiry ogambe inquiry then otekemu amanya go otekemu namba yesimu otekemu kodi yo otekemu nationality yo otekemu when are you looking to start the studies otekeko omwaka otekemu months otekemu how do you refund
or how would you fund your studies, oyogire ku scholarship, ojo waneno bawandikire ka message akalungi oba wandikire bagambe dear sawa madam bichi bichi am inquiring bichi bichindi nasoma kwenkana we bati naye njagala kweyo kugira abc and they are going to reply you. I'm 100% they will reply you. Yoge bawandikire message ennungi ngeri brief ate ngerimu amagezi oba kitegede tumalaga agamba hayi ngabye munsindikira waneno mulinga abogera n'omwana gozaala no then noja waneno no bagamba send email, so it will be sent and baja kudamu bawandikire bulungi, write each and everything, email gibeereko nga bogitunulako enamba y'essimu ebeerenga eri right. I love you, may God bless you. Mwena bagenda likinga video eno n'abagenda gisharinga mukama bampero